Tuli Dokolo baganda bange mikwano gyange n'omukulembeze omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi gwe tulinaye mu bitundu eby'eddokolo kyennyinza okugamba nti Dokolo ewuuma kyennyinza okugamba kubanga abaana b'eddokolo balaze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi omukwano mwebale nnyo baganda baffe ate abeerudde eyo okwagala His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi n'okumwaniriza mu nnyaniza eno ey'enjawulo ate ey'essanyu. Tusiimye nnyo tusiimidde ddala bannange mwebale kulaga His Excellency mukwano tweyanzizza nnyo baganda baffe ab'eddokolo temujjanga okwo tusaba omukwano guno tambule ate era guwangaale. Bannange tusiimye nnyo baganda baffe okuva eddokolo mulaze Pulezidenti waffe omukwano mumwagadde mumwaniriza ate mumuwadde ekitiibwa era n'essanyu. Mwebale nnyo mwebalire ddala tubasaba temujjanga okwo tugangala tutambule bwe tuti tujja kutuuka tufuuke abawanguzi. Byonna ebitumalamu amaanyi baganda baffe munnange bibaawo tetwagala bitumale mu maanyi twagala tusigale nga tuli b'amaanyi tube nga tutereeza eggwanga lino. Dokolo ewuuma His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi gwe tulinaye mu bitundu eby'eddokolo era nga bannaddokolo baganda baffe mikwano gyaffe bajjidde ddala mu bungi okwaniriza His Excellency. Bannange tusiimye nnyo tusiimidde ddala mukwano guno ogw'amaanyi gwe mutulaze tusaba gutambule. Bannange temujja ku switch naye nga tuli ddokolo baganda bange mikwano gyange kyennyinza okubagamba nti eddokolo gye tuli olunaku olwaleero His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi gwe tulinaye mu bitundu eby'eddokolo bannaddokolo baganda baffe mikwano gyaffe batulaze omukwano batulaze essanyu batulaze okwagala n'ayogera ki n'aleka ki wabula tusiima busiimi nti mwebale nnyo kutwaniriza bwe muti mwebale tulaga mukwano mwebale tulaga kwagala obwagazi obwo tusaba butambule ate era buwangaale. Tuli Dokolo today era nga abantu batwagadde nnyo baganda baffe ab'eddokolo mutwagadde baaba mutwagadde naffe tuli basiimu nnyo tubeebaza byonna bye mutukoledde n'okutambulamu naffe tubasuubiza nti tuli wamu nammwe ebbanga lyonna era twongera obbategeeza n'okubajjukiza nti His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Dokolo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu escorting again Harriet, the woman MP for Dokolo District in the by-elections. Her Excellency Madame Dr. Mama Rina Zedriga, Deputy Vice President of NUP in charge of Northern Uganda. They are called here. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is live in Dokolo. The ghetto gladiator. Batman from Kamocha. Now is another okay. Hey, my guy. Let me know. DJ Sunny, one more time. Okay.
Soft one. Soft positioning of Mawuli. People power! Our power! People power! Our power! People power! Again, Thank you. I want to introduce our candidate. Yes. Our sister. Yes. Akeno Ali. You support her. Yeah. We want her to be the Bobi wine of Dokolo. Okay. Because we want Bobi wine everywhere. Yes. And now she's representing us. Okay. Allow us to go, but let me also buy some hot water for our food. Okay. Thank you.
tuli Dokolo baganda baffe mikwano gyaffe namukulembeze waffe His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi gwe tuli naye mu Dokolo abaana bamulaze omukwano abaana bamulazze essanyu tweyanzizza nnyo baganda baffe abeeruddeyo Dokolo mwebale kwaniriza pulezidenti mwebale kumulaga omukwano temujjanga okwo tusiimye nnyo tusiimiddye ddala era tubasuubiza nti twagala tutambule bwe tuti Uganda yaffe eyawamu Uganda etambula era Uganda eyawamu bannayuganda gye batunuulidde tuli basiimu nnyo baganda baffe ab'eddokolo baganda baffe ab'eddokolo tuli basiimu nnyo mwebale kwaniriza His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu mukwano bwe guti ate mu ssanyu bwe liti mwebale nnyo mwebalire ddala tuba tuli basiimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu escorting again Harriet, the woman MP for Dokolo District in the by-elections. Her Excellency Madame Dr. Mamarina Zedriga, Deputy Vice President of NUP in charge of Northern Uganda. They call here. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is live in Dokolo. The ghetto gladiator. The bad man from Kamocha. There is another Kelly. Laba Gwe. Let me know. DJ sound one more time. Okay. Thank you so much. This is Lama region. I have a special song for you, sir. Within some minutes, we are appreciating you for coming here. Bobby, we love you. Why do you love Bobby? Why do you love Bobby? Teacher, give us a song as they're coming.
People power! Our power! People power! Our power! People power! Again, again, Thank you. I want to introduce our candidate. Yes. Our sister. Yes. Akeno Harriet. You support her. Yeah. We want her to be the Bobi wine of Dokolo. Okay. Because we want Bobi wine everywhere. Yes. And now she's representing us. Okay. Allow us to go, but let me also buy some hot water for our boat. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All right.
boni mia uno qui perché mia uno qui va bene so anate me to the parliament me wo jumu mejo ayo tieko PhD jama pesho ke mejo ayo chika pesho ala pia ko bijoni tijo tega me pete no gidi wo ni sek e ka te wo ko pe inam amejo mi wa uno korei ma wa kere en ke na te wo ye ber ko pe to kalangi me ko chulo kren te wo ye ber bi ambulance amepe amejo abekelo mi wa pe mo ye ata wo ro pidon dokina mi ala te wo parliament no winyu wo twana ni kala wo ke parliament atende do kere ni u kinaro pino te wala pe ka pe mo tu president da ni mo People power. Power. Bang bang. Gotta do shoot. His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert. His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye Dokolo dektu baganda bange ekintu kyakutte dda tweyanziza nnyo His Excellence webale kukyalako Dokolo webale kwagala baana ba Dokolo webale bba wa kitiibwa webale bba wa mukwano ate nammwe abaana b'eddokolo tweyanziza twaniriza pulezidenti waffe bannange mumulaze omukwano mukoze mulimu gw'amaanyi nnyo ogw'okwaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tweyanziza nnyo bannange bagamba etasiima ebulaagiwa neffe tuli basiimu nnyo guno omukwano gwe mulaze pulezidenti sha thank you very much asante sana Dokolo people for loving His Excellence. Banange abaana b'eddokolo bamina omukwano balaze pulezidenti omukwano naye waali yasiimye dda kyenyiza okubagamba nti His Excellence yasiimye dda abaana b'eddokolo bajjidde ddala mu bujji bamwagadde bamulaze omukwano bamuyayaanidde n'ayogera ki n'akola ki baganda bange nammwe mubirabye pulezidenti naye abawadde obudde ne bamwaniriza ddala mu kitiibwa tweyanzizza